umugisha umutima ugiye kumva izi ndirimbo nawe ari twebwe nawe. Yesu beranage, Yesu tondekanga, amatabaga maci, umuyaga gamuci, chesa bamuseno beranage. Yesu beranage, Yesu tondekanga, amatabaga maci, umuyaga gamuci, chesa bamuseno beranage. Yesu beranage, zisobanotari, Yesu tondekanga. Haleluya. Kama ibazibwa nnyo balamusizaako nnyo nateera. Zabuli 10 n'olunyiriri, Zabuli 12 olunyiriri lwokusatu. Bayibuli esomesa nti kubanga ennaku zange ziggwawo ng'omukka, kubanga ennaku zange ziggwawo ng'omukka, n'amagumba gange gookebwa ng'omumuli. Imana ukwiriye Kitange abeera omulamu emirembe gyonna, nga ennaku zange ziggwawo, magumba gange ne gookebwa ng'omumuli. Nkusabye mpa amaanyi nsobole okukola ekyo kye ntegeddwa okukola mu biseera byange, nsobole okukola ekyo kye ntegeddwa okukola. Biro bireme kumpitako naye mbikozese mu Kristo nsabye, amiina. amatabaga maci, umuyaga gamuci, Bayibuli esomesa mu Zabuli 12 n'olunyiriri olwokusatu, kubanga ennaku zange ziggwawo ng'omukka, n'amagumba gange gookebwa nga omumuli. Amplified etugamba, for my days consume away like smoke, and my bones burn like a firebrand, or like earth. For my days, my days.
for my days are consumed like smoke. Ennaku zange ziggwawo ng'omukka. Gwe naali eyo ng'olowooza kubanga okirowoozaako mu bulamu bwo nti gweogenda kubeera wano paka ogenda kubeera wano, togenda kuvaawo, era gwe ensi eno ogenda kugikungula, ogenda kugirya amakoola, ogireko n'ebibala n'emirandira ogirye, nkusaasidde. So ensi eno gye tulimu n'obulamu bwe tuli mu kutambuliramu, leero weetuli, enkya tetuliiwo. Ennaku zaffe ffenna ziringanga mukka. Amagumba gaffe gookebwa. Yesu totegagawo. So tetuliiwo wadde n'omulundi n'ogumu. Turagukenema ntacyo twakwishoza tutagufite Mana. Mu bihe bigoye aho bamwe bacitse intege Mana, utwambike imbaraga Mwami. Turagukeneye mu byo dukora, turagukeneye Mwami, utwiyereke mu buryo bwose Mana. Buli ekikolebwa wansi w'enjuba wano manya tuli mu event, tuli mu budde, obudde obutulekawo tetulina wadde n'akamu, tetulina kadde. We don't have time. Tetulina budde. Oli bw'agamba nti I don't have time, aba tayogera ku ssaawa eri ku mukono oba eri ku kisenge. I don't have time kitegeeza talina budde bwo, alina byagenda okukola. Singa onkubira essimu n'oŋŋamba nti njagala ogiteyo ku ofisi ssaawa 8, njagala kwogera naawe, ne nkugamba I'm sorry, sirina budde. Kitegeeza tekitegeeza nti sirina ssaawa ku mukono. Nina essaawa ku mukono naye sirina budde olw'ensonga nina bye ŋŋenda okukola mu budde obwo bw'onneetaagira. Essaawa eyo gy'onneetaagirako ey'omunaana sirina budde. I'm busy doing something. So ndi ku panic, obudde bundekawo. Nina okudduka emisinde so that I can redeem an event. Wonneetaagidde siriiwo. I have to do something in that time. Siriiwo. Tulina manager waffe gwe twakolanga naye dda. Yalina laptop ye yakoleranga emirimu gye ne kompyuta endala, naye ng'alina stickers zapininga mu office ye ku laptop ye. Ng'olaba ku ssaawa 8 alina call gy'agenda okukuba, n'ateekako family, n'awandikako 1 hour. So kitegeeza agenda kwogera ne family ye for 1 hour. N'endala ku ssaawa 9:30 areceiving call ku ssaawa 9:30. N'akulaga wali break, alina eddakiika 3 eza break ku ssaawa 7:30. So in case ng'ogidde wakati wa time eyo ng'oyagala appointment naye talina budde, tagenda kukuwa attention. No. Why? Because he is trying to save time. Saving time, he is redeeming what might be lost.
in case of anything n'akola ensobi awo agenda kuluzinga something. Bw'ojjira mu budde oba okwogera ne famire ye nayo egenda kuminsinga event eyo. So in the other way or the other ogenda kuleeta obutabanguko, ogenda kukosa system yonna. Kikyalina okukola, he has to save time. Saving time, it's redeeming time. Redeeming time kitegeeza nti alina event gya prioritizing mu ngeri emu oba endala. Redeeming an event, it is to prioritize anything. You prioritize that event from any event. I prioritize you kubanga nina gwe njagala okwogera naye. Oh, sorry, I prioritize you ebirala nembireka. Oli bwagamba nti njagala nzije ku saa 8 nagamba no tojja. Gwe n'ogendayo ku saa 8 n'omusanga nga waali. Tekitegeeza nti olwo kati alina obudde bwo. Osobola okujja n'onoonye ewaka negamba ewaka sijja kubaayo ssaawa 10. Nja kubeerayo ssaawa 11. Naye gwe n'ojja ssaawa 10:15 n'ogamba waŋŋambye ate togenda kubaawo ate wooli. No, wendi naye nina bye nkola. So kitegeeza I'm not prioritizing you. I'm prioritizing something else. So time, obukulu bwa time bukalinga events zeturunninga mu bulamu bwa bulijjo. Yakobo 4:14 atugamba naye nga temutegeera byanca. Naye nga temutegeera byanca, obulamu bwammwe bulinga kiki? Muli lufu olulabika akaseera akatono ne lulyoka luggwaawo. Wangi, obulamu bwammwe bulinga kiki? Muli lufu olulabika akaseera akatono lulyoka luggwaawo, naye nga temutegeera byanca. Obulamu bwammwe lulinga kiki? Muli lufu olulabika akaseera. You don't know what tomorrow will bring. Tomanyi what tomorrow will bring. Tomanyi. Ekyo ge mazima. Tulina omwoyo wa Katonda atubikkulira ebigenda okujja. Well and good. Naye tetumanyi. Twagala okubitegeera tubikkulirwa bibikkulirwe naye tetubimanyi. Kitegeeza nti bwe tutabikkulirwa bigenda kubeerawo nkya tetumanya. Kitegeeza ki? Nti you can schedule for tomorrow. You can schedule for tomorrow. If you cannot schedule for tomorrow already, enkya ngenda kukola kino nkole nekino. Ne bw'oba olina programs 2 zokka, kola programs ezo 2. Tewali kirala kyakudda kukola, de wakawummula webake. Okwebaka, it's an event also. Than otokudda mu kibuga okuzunga okudda eno nga tolina kyogenda kukolayo neyonoona ate transport. What is your life? Obulamu bwo kyeki? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Oli lufu lubeerawo akaseera katono, olabikawo akaseera katono ne bukya nga otoliiwo. So bwe bulamu bwe tulina. Obulamu bwaffe, it is an event. Leero weetuli, enkya
tetuliiwo. So buli kimu ky'okola olwaleero kikole ng'omanyi okikoze butaddamu kukikola. Bw'oba okikoze ng'ogenda kukikontinuwinga beta, tokikola ng'enkya ogenda kukiddamu. Kikole enkya oyongereyo kyongere. So kitegeeza nti bw'okikola olwaleero n'enkya oddemu okikole, kitegeeza nti ozimba bw'ozimbulula, oli mu kuwesitinga budde. Bw'ozimba leero omusingi, enkya togenda kuddamu kuzimba musingi. Olwaleero bw'osima omusingi, enkya togenda kusima musingi, enkya ogenda kwongerako musingi. Bw'ositula ennyumba olwaleero ebisenge 4, ebisenge 4 by'ositudde, enkya togenda kusitula bisenge 4, enkya ogenda kwongerako bwongezi bisenge 4. Ate bw'oddamu enkya n'ozimba ebisenge bye bimu, kitegeeza nti ng'oli mu gwe wakoze jjo, you wasted time. Obudde buba bugenda, you're vanishing any time. N'olwekyo tambula ng'okimanyi nti togenda kusikira wano ssaawa yonna, ovaawo n'ogenda. In fact, ntya nnyo n'obulamu buno bwe tulimu wano, nti tugenda kubeeramu akaseera katono nnyo. Tetugenda kubuwangaaliramu. N'olwekyo buli kye tukola kyonna tulina okukikola nga tukimanyi. We are not living here for eternity. Katonda yekka ya living out of time, because he creates time. Bayibuli etusomesa okkirira nange mu kitabo ekitibwa eky'Omubuulizi. Mubuulizi 3:11 gamba nti yafuula buli kintu okuba ekirungi mu kiseera kyakyo. Kaddemu, yafuula buli kintu, he made everything. Yafuula buli kintu okuba ekirungi mu kiseera kyakyo, era yateeka ensi mu mutima gwabwe, naye agiteekamu bw'atyo omuntu n'okuyinza n'atayinza kubeera mulimu Katonda gwe yakola okuva ku lubereberye okutuuka ku nkomerero. Yafuula buli kintu okuba ekirungi mu kiseera kyakyo. Mu kiseera kyakyo. Oluzungu lwange luŋŋamba bwe luti, He hath made everything beautiful
in his time. How many things have you made in your time? How many things have you made in your time? Or you're making things out of your time. Out of time. Ever, I'm out of time. Ever. Whatever you cover and trouble. Ever. Taina budde. Ever. Ali late. Ever. He's out of time. Ever. Whatever they cover and trouble. At the end of the day, omaliriza tolina ky'oggusiza kubanga buli kimu olaba nga kikulese weetaaga okukikola. Abamu bajjukira bujukizi nga tebannaba kulya mmere, olunaku lugenzi tannaba kulya. So he have made everything beautiful in his time. So kitegeeza nti buli kintu kikoleddwa mu budde bwakyo bwe kirina okukolebwamu. Buli kintu kikoleddwa mu budde bwakyo obutuufu. So also set the world in their heart so that no man can find out the work that God has made from the beginning to the end. So ye Mukama buli kimu akikoledde mu budde bwakyo. He has made everything in his time. That qualifies him to be out. Ali out circle of time. Ali outside the atmosphere of time. Buli fe abaana b'abantu fe tubeera mu circle eya time. Events za Mukama azikola before time. Ye tabeera late, ate tabeera so early, kubanga buli kimu akikolera mu biro byakyo ebituufu. He hath made everything beautiful in his time. Mtume wa Kristo yayogera n'ekkanisa eyali mu Efeso 5:15 ne 16. N'abagamba nti look carefully then how you walk, not as unwise but wise, making the best use of time, because the days are evil. Kusabira olunaku olwo lwaleero sabako naawe. Duka sabidde mukwano gwange mpuliriza. Katonda akuwa amaanyi obudde okola ky'olina okukola mu budde bwakyo obutuufu. Prioritize eby'omuwendo obijje mu bitagasa. Okola bitagasa ng'obikolera mu budde obutali butuufu. Kola buli kintu mu budde bwakyo obutuufu. Make a decision mu budde bwayo mu bwetaagisiddwa okugikolera. Okola decision mu budde bwayo nga si bwebo.
make your life better. Have a vision. Have a vision. Have a schedule for your life. Make every day in your life a purpose-lived day. Usabide Mukama kunywezi. Bwolaba nga waliwo ebyayita nga byagenda. Nga tewasobola kubikwata. Nga byakoleka lw'ensobi. Mwesigwa akyasobola okutuwa kadde nateera olwaleero. Asobola. Mugambe ayi Mukama. Mugambe ayi Yesu. Nkwebaza olwaleero lw'ekisa kyo ate ompadde omukisa omulala okulaba olunaku olwaleero. Lugenze nenkusabye olw'enkya lumbeerere lulungi. Nkole bye nnina okukola mu lunaku olwo. Ompa amaanyi okutegeera ebiseera byange. Nneme okuyitibwako kukyalirwa kwange. Naye mmanye ng'ebiro bituuse. Kristo nsabye. Amina. Nze Nicholas muddu mu Kristo akwagala. Akunkumire Mukama. Mweraba. Urashoboye niyo ukiza imitima ibabaye mwana. Urashoboye Mana. Yerikiri imbere yacu ikurweho mu izina rya Yesu. Igituma tudasabana nawe mwami uyu mugoroba gikurweho mu izina rya Yesu.
bigezweho mu izina rya